Lydia Jasmine abana bagambye ku social media bagambye mbu wa 27 29 kati abana ne bagamba mbu Lydia Jasmine ali wano wano asatu mwejo nengane mukama katona lwaki musale bigambo ne bangamba nkubuulira ne bangamba Lydia Jasmine yayimbada mbu Lydia Jasmine ya backinga ko ne Paulo Kafero peace na kuda wanchukwe abantu be ya backinga Spice Diana Rema na makula abo batamba mbunera abo batonyo ku Lydia Jasmine ne bangamba no kumati Lydia Jasmine kati mweru ati ntwaite tumanyi mu Lydia ali munduga kati muzungu ekirala soko gampani yagulidde motoka ani yegulidde mayali yabadde surprise yavudde wa manager kikirwaki mutwale bwaba yavudde wa manager only the difference is the similarity mbuza lwaki because era Lydia Jasmine artist we ate ebitundu byebisanyukirwamu kati wonzira kusaidiyo emotoka yabaddeko mutima mu happy birthday mutima gwa Lydia Jasmine kati manager ateekako mutima mwali mugabye ebimuli byawa Spice ateekako mutima ani kati anti Lydia Jasmine dancehall tune Neroni manager Roni manager we na yera mnange kubuli piece Lydia Jasmine mukama mlungi omwana yabadde alinya boda nempulira nnaku bambi nalinya wuba nalinya wuba nempulira nnaku nenga mukama katonange akola kalungi kana kalina omubiri omulungi naye yavudde kubida nzekamba buli Lydia abana banede kuboda si abeera n'akakowekowe buli ssaawa nga ati empewo ya boda naye Abitex muwe ekitiibwa bw'oba mwogerako bawa Serena Bata ebituwa ebityo omukulu bwe bayita bala munanyini saati ezitakyuka t-shirt ezitakyuka kakati mukwano omukulu yavuddeyo ne surprise ebizinira bwotyo oyo okaba amazima ogamba bakusuddeko ekintu nga tomanyi nanyenya amazima ne bakola akabaga mu katale naye kale ekintu ekisinza okunyiiza ku bbala polisi kujje mukwate mbateeka lwaki akuŋŋanyiza akabaga mu katale walumaze n'abagamba atya abagambye mmwe banimubuuzanga kyokyo kyebaita okubeera ng'ogende wajaja ng'oli mu sikulu ng'wagwa mu kubazzukulu abakulu okitegeera bw'obeera nga naye n'amagye okutamanya balamu gabaako ekikyamu balamu alina tatu yeetamuvaako ey'essaati kati balamu ne bw'obeerewa mukwano ne watonamulaba fesi nze olumulaba bwati emabega nti nga simulayo nafesi nga ddeoyo badamu esooka alina ekitwe eno kiri awo naye munange omukulu oyo avuddeyo ne batugamba mbu awezezza emyaka 75 kyokka yagiwakanya agamba lwaki bantumwa mu nkuza esimpezezza emyaka 5 gyokka egyo kibalamu kito bambi kisajja kito nakati akyalwana kitu balamu yaliko video fixini mu video ya Kafeero ndipo nazigala just nkola research
What do you think about this song? I've enjoyed it. I'm happy I've shared my cake, which is penne, with my friends in the market, in the Gulu market. I thank government for this peace, that now we can celebrate birthday in the market and we don't have any problem. I would like to thank the residents and the traders here for hosting us. In the market to celebrate our birthday. Where am I from? I'm from Kampala. Yes, I'm a promoter. To do what? Have you done the permission? To do what? To do the thing, the garden, the people. What have we done? You've done your garden. I'm saying, what have I done? I've cut a cake. Okay. I was surprised. They came to the market and someone surprised me. You know, this year now, COVID. I'm aware. You know why I'm in. Now the people you are getting people here to work up. Hello. Come on. Gwe n'otasalira bantu cake n'osalawo bawe ffene alimu n'ensigo. Naye munaye kyemaze okulaba abantu bwe bakula badda buto. Batya? Badda buto. Mbukati bano balatutte mubazze obuto. Gwe Abitex tomulabye. Mu myaka gye nayi amazzi ng'abuuka ne mu bbanga senena bata akole kibbebi omuto. Ekito ekito kiti. Ekitiba. Alima nakwata gwa defilement Abitex. Ya rapinga gundi. Defilement. Kosaadi. Anyway, munage yo stole evudde eggulu naye Carol ekintu kyeteesa ensangi zino munnaye lwaki tetufunako ettaka eggulu gulu kati yeriko gulu yetunda kati nze gwaba kati gulu ogenda ogulayo poloti mukwano wakiseera nosobola kati poloti yalayisi ng'osobola nosanga omwana musomero ng'osoma naye n'omugamba ova ggulu babogera nywere muli beewala enyuma